Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusiza nnyo abalabi ba Tawira TV ne radio n'abantu b'omu Abu Dhabi ne UAE, abaami n'abazaana basabasajja. Amanya nze Ismail Sebugwawo nga nze omu ku bamyuka b'omwami ob'omubaka wa Ssaabasajja atwala ekyondo kya Bwarabu, ate era nga nze Ssaabasajja gwe yasiima mbeere nga ntwala ebbendobendo lya Abu Dhabi lino. Mbebaza emirimu gye mukola wano mu UAE, ate era ekituleese oba ekindeese leero kwe kwongera okubajjukiza omukolo gwaffe ogugenda okubeerayo nga 15 February, that is Friday ejja, kwe tugenda okubeera nga tujjaganya n'okusanyukira wamu okuba nti tuwezezza omwaka mulamba bukyanga Ssaabasajja Kabaka aggulawo essaza lya Bwarabu, era ng'ekitebe ekikulu kiri wano mu UAE. Omukolo guno tusuubira Maama Nnaabagereka okubeera nga yagenda okubeera omugenyi omukulu nga bulijjo bwe tubadde tubagamba. Tusuubira abagenyi ab'enjawulo b'emupiizi okuva mu gavumenti eyawakati, tusuubira aba ministers n'abakungu okuva e Mengo, tusuubira abasajja aba business persons okuva e Kampala n'okuviira ddala mu makampuni ag'amaanyi nga banks na kampuni ya Buganda Land Board bajje batuyigirize ku bintu by'ettaka, tuguze ettaka, tufunye ebyapa. So tusuubira abantu bangi nnyo abovunaanyizibwa ku mukolo guno, nalwekityo nkunga bannayuganda bonna abawangadde mu UAE, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Al Ain, Rasul Khaimah, Fujairah, mwenna mujje ku mukolo guno ku Friday ejja nga 15 tubeere nga tulugiriza Maama Nnaabagereka aye tusanyukire wamu nga bannayuganda era abantu ba Ssaabasajja abawangalira mu kyondo kya Bwarabu. Omukolo guno gugenda kubeera gwa tickets tuzitunda oba abantu baffe bazitunda. Tickets VIP ticket dirhams 2, tickets eza ordinary abantu ba bulijjo tickets za dirhams 10 bannaye tuzigule mu weekend esigaddeyo emu, tubeere nga ffenna twetaba ku mukolo guno. Abantu ba Abu Dhabi nyongera okubakunga okubeera nga twettanira ekintu kino. Tickets batusaliddeko bakama baffe nabeera nga ffe bagituweeredde ku dirhams 10 ng'ate kwe kuli ne transport, so ogula ticket ya dirham 10 ne transport agenda kubeera nga alioko. Tutegese kubeera nga tujja kusimbula wano mu Abu Dhabi ku Adinok opposite Madina Tuzaidi shopping mall wano ku Mururu Road, era wetera okuva nga tubadde n'emikolo egy'enjawulo. So ffenna tujja kusimbula ku ssaawa 5 tubeere nga tugenda e Dubai. So ticket muzigule abantu wammanga Timothy Kasozi, Hawa Nasuna, Mugabi John ku Dahabshiru wali mumanyi obulungi bwogenda obuuza Mugabi John ticket azirina ku dirhams 10 oba oyinza nange okubeera nga ontuukirira Ismail Sebugwawo oba abatawira radio ne bakubuulira wa ticket weziri oba ffeffe nnyini tukuwa tickets. So bannaye kumujje tusanyukire wamu, tugenda kubeera n'abayimbi ab'enjawulo okuva e Uganda, Ediawe, tugenda kubeera n'abazinyi baffe abava abazinyi bamazina amaganda n'abalala abagenda okubeera nga batusanyisa ku lunaku luno. Tugenda kufuna ekijjulo ne Maama Nnaabagereka ku lunaku luno. So mujje tusanyukire wamu, tujaganye tulye ne Maama Nnaabagereka ku mukolo guno. Mujje tubeerewo ffenna tusanyuke nga abantu ba Ssaabasajja abawangalira mu UAE. Nebaza nnyo abatawira radio ne Tawira TV okubeera nga abatuwadde akakisa kano okubeera nga tuyisaawo omukolo gwaffe guno n'okubeera nga babaddewo mu kubeera nga bakabaringa ensonga ezikwatagana ne bannayuganda mu UAE n'abantu ba Ssaabasajja okutwalira awamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.